njagala kutwala omukisa guno okusooka okusaasira twafulumya statement yaffe esaasira abantu abafiira mu Bomu mu Kampala wiiki ewedde twagala kuddamu basaasira ng'ekibiina tukkiririza mu kukozesa fujjo bikola ebyefujjo olw'ensonga yonna oba byabufuzi oba bya ssente oba bya bulamu era twagala okutwala omukisa guno okusaba bannayuganda bonna gye bali naddala nga tuyingira ekiseera kino ekya Christmas New Year abantu okubeera buli omu ku bunkenke kwetegereza abamulinaanye abeetisa ebisawo naddala abantu abatambuza abantu abasaabaza abantu abamabaasi takisi ababodaboda buli omu yeetegereze newe kiba kyetagisa kebera bintu by'abantu awo bogenda okutwala gwonyini kikusobozesa okukuuma obulamu bwo naye kikusobozesa n'okukuuma obulamu bw'abannayuganda bonna twetaaga okubeera ku bunkenke naddala nga Museveni amaze okwogera ku kiro ky'olwomukaaga n'aga nti ebitongole ebikuumaddembe byebase kasita biwulira nga waliyo bomu ebwatuse mu Kampala nga balyoka bazuuka era mu kwogera n'agamba nti poliisi bali banguzi n'abatujju basobola n'okubawa ssente kitegeeza nti tulina okwerwanako ffe ng'abantu buli omu abeere nga ali ku bunkenke n'okwekengera embeera yonna ekyewuunyisa ebitongole bino ebikuumaddembe omuntu abikulira era supervisor ye mwami Museveni as commander in chief buli mwaka eggwanga lino ebitongole ebikuumaddembe byebisinga okutwala ssente nyingi mu budget ssente zigenda mu bitongole ebikuumaddembe zisinga ezigenda okukola enguudo ezigenda okuwa abantu amasanyalaze bajeti y'omwaka guno gwokka gye tuli mu kumalako kati abasirikale Ministry of Defense baweebwa trillion ze billion 308 ate ne bakomawo wiiki ewedde ne batwala endala 410 so abasirikale bokka tugenda kubasaasaanyako trillion 4 oba ze billion 10,000 Ministry ey'ebyo nsonga z'omunda okulemberwa General Tafiire amyukibwa General David Muhoozi bwe batula wali ku headquarter buli mwaka tubasaasaanyako billion 5.5 ekitongole kya poliisi mu bajeti eno tugenda kubasaasaanyako billion 917 internal security ISO billion 1017 external security billion 61 bw'ogatagata ebitongole ebikuumaddembe tubisaasaanyako billion nga 5 n'okusingawo buli mwaka n'olwekyo kiruma nnyo abikulira bw'avaayo n'agamba nti abantu bonna baakulira beebase Tafiire bali mu tulo ba David Muhoozi tekisoboka kubeera nga abantu abo bonna bonna bali mu tulo nga ate abakulira atunula kitegeeza ne mwami Museveni naye alabika ali mu tulo kubanga yavuddeyo n'agamba nti ate information gyembawo ate bano abeebase be bagimpate kuzi yagambira consumer wa security briefs kakati eggwanga yembeera mu eriri ye bwe yavuddeyo yagambye nti Banne bonna Tafiire David Muhoozi ne mutabani we nga mwali kuba ne mutabani we kamanda wa Land Force bonna bali mu tulo ye ow'emyaka 77 atunula n'alaba nga abantu ba supervising nga beebase n'atabazuukusa n'alinda incident bali kubeerayo ssente ezo zetuwa ebitongole ebyo tubisuubira okubeera nga basuba tebeebase okusobola okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe bwe babeera beebase Museveni bwe tulina okunenya kubanga ye supervisor waabwe ensonga ey'okubiri ey'okutta abantu abateeberezebwa okubeera abatujju ennaku zino ebitongole ebikuumaddembe bwe bigenda okukwata abantu ebiteebereza okubeera abatujju bituwa mawulire na kutwala mirambo mulago abantu bano olubakwata nga babassa ku mpingo
babasibako obutambala abamu nga bavuga nga betoloza Kampala bamala nga baga nti abali ku mpingu babadde badduka ne wabeera kipulangeti ng'omusibye empingu nange mugoba ne mukwata okujja nga Museveni aga nti ebitongole ebikuuma ddembe poliisi n'amagye birimu bazeeyi nga ye abatakyasobola yadde ogoba suspect ko tolina bw'oyinza gamba nti abasirikale abasukka 20 abagenza okusiba Sheikh Kirevu nti yabadde adduka n'abalema okugoba ekiro mu kafiyu nga n'abantu beebase nti banafu nnyo kati abasirikale be tulina tebakyasobola kuba bwe banaalengera omubbi omulala tugambe adduse ayingidde mu bantu nga bawandagaza amasasi bonna abo nga bafa kubanga omubbi adduse n'ayingira mu bantu. Kino kifuuse kyakwekwasa. Katumba Wamala bwe baali baagala omutemula abateeberezebwa okwetaba mu kikolwa ekyo abatattibwa baatuusibwa mu kooti nga bawenyera nga babakubye okujula okubatta abo tebaatubulira ate bo kyabakola Museveni ensonyi ne zimukwata n'ambayo n'agaana yavumirira ebikolwa ebyokutulugunya abantu kali ate yalabise ku TV ng'aga nti okutta abantu tekirina buzibu era bw'anaagenda mu kooti ajja kunnyonnyola nti Sheikh Kirevu gwe basse yabadde mutujju wa ADF. Amateeka ga Uganda Constitution, Penal Code, Anti-Terrorism Act, omuntu ayeetadde mu bikolwa eby'obutujju obw'okutta abantu ekibonerezo ekimuweebwa kuttibwa kalabba. Lwaki Museveni abantu bano ebakuttira babatwala mu kooti n'ateekawo ne kooti eziri special ne babavunaana emisango ne gibasinga ne babasalira ogw'okufa. Mu Constitution Museveni yasayininga death warrant n'atuuza press conference nga mufute tunyonyola nti no basuspect baba basse atuuza death warrant yakujaganya nti tugenze ne tuwangula abatujju kati mbasayiningidde bagende babaggyeko obulagu. Lwaki sikyakola ekyo? Titusuubira bitongole bikuuma ddembe okutandika kweyisanga ate batujju kubanga buli watta omuntu ateeberezebwa oleetawo abantu okubuusabuusa oba omuntu gwosse mutuufu kubanga olina obujulizi genda mu kooti omuntu lw'omusango gumummegge bamusalire ogw'okufa. Museveni amusayiringire death warrant bamutenga we batase birumbi nitozagamba nti emisango gibasinze tebanawoza nti ate ogenda kugenda mu kooti owulize n'abafu. Ekyatwagala nnyo Museveni bw'atugamba nti abali mu bitongole ebikuumaddembe beebase n'abalala bali banguzi atuwa lisiti y'abantu abo kuba katutandisa okuteebereza buli omu. Otafiire ali eyo, Muhoozi David ali eyo, Muhoozi Kainerugaba, so buli atuyitako awo tulowooze nti yeebase oba muli wanguzi. Twagala atuwa lisiti yaabo bamanyi nti beebakidde ku mulimu kubanga bw'oba osasula okuva bannayuganda weebaka amateeka gakuvunaana negirigensi gobeera omusawo tuyizaganize ni musawo najjanjabanya abantu mu covid naye kati ono musse bansonyiwe ne bw'oba gw'obadde okuuma abantu buli lunaku ne weebakira ku mulimu musango criminal negligence. Bameka Museveni bye yatutte mu kooti ne babavunaana omusango gwa criminal negligence. Ebyembi Museveni ne waba ayogera ku nsonga enkulu ennyo maybe olw'emyaka atandise okuzitwala ng'ez'okuzanya yabadde aseka nga ogawa pulezidenti abadde kireero buli kyayogera n'atulika n'aseka naye ng'ensonga zayogerako zirimu okufa kw'abantu. Kati olemu okutegeera oba yennyininyini yabadde ali serious ku byayogera oba yabadde azze kunyumirwanga kati okwogerako eri eggwanga yafuuka entertainment niwaba talina kyayogeranga nga mulete kamera olwokusatu nja kwogerako eri eggwanga nga zimusanyusa obwatuna mu kamera n'aseka. Ensonga erimu okutta abantu, bizinesi z'abantu okufa, okulumba abantu ng'oyogera ku emu emu bw'otulika bw'oseka. Ekisembayo kisobola okubeera abeegendereza ng'eggwanga obutateekawo kifaananyi nti abasiraamu bonna batujju n'olwekyo kati emiziki zikyuse senda za butujju tulina kuzirumba tukwate ba imaamu. Abasiraamu naddala abatabuliiki bali mu mbeera ya kutya kyova olaba Bomu ezamala okuvuga ku social media abantu ne bateekako message bw'oba oli musiraamu fulumba ekibuga. Entiisa eyo Museveni agyongeramu bwe yeefuula kati nti ye kafulu mu by'okuvunula eddiini y'obusiraamu. Yamanyi abaana agenda mu jjana, yamanyi nejjana kyetegeeza ne batya bagiyingira. Kigwanidde okunoonya abatujju bonna oba basoma ddiini ki niteka okubawo n'obwegendereza. Mu July 11 bwe twafuna abaakuba abantu abatujju bomu e Lugogo nga balaba World Cup, ebitongole ebyokwerinda
byakwata abasumali omusumali nga balabanga suspect babaga nti Al-Shabaab yagitema okakana nga bakutte omumisiri yali akyadde kuno ne mukyala we nga babayise genda kwetaba mwolese Lugogo bwe bamusanga nga ali Lugogo yali anaabangalo nga agala kutekinga fingerprint bakwata mukwale nti omuntu juulo tumusanze anaaba n'engalo yeti nga yali ali mu exhibition Lugogo mujjukirako yali akulira poliisi Kayihura ng'agamba eggwanga nti waliwo omutujju ayingidde wano ali mu baasi naye nga baasi gyagamba erese omutujju yali emaze mu garaji emyezi 4 nga nfuna essaawa eyo naye naga ndi bagirayo yali yakalita yiye eyingidde egiddemu abatujju bamutawana nnyo tubanoonya tuteeka okwegendereza nnyo ate Museveni yateeka okusinga okwegendereza kubanga abamagye baali bamukozesezaako emisango Museveni ego mulaba yali apromotinzeko abasirikale abaafedda nga lowooza balamu bw'osoma UPDF investigative Ghost Soldiers report yakolebwa Sagenet Nyefuza ne Mbabazi naawe abalala ranka omwali ono yali chairman wa Kasese n'omulala bamuyitanga Segamwengo yabawa ranka ng'abeebaza okulwana ennyo ekisangaani naye ng'ate bali mukomera embuya bazze musango Segamwenge babasanga ne twaka yasigala nga bagivuga ne bagiyingiza ewa Kaziine Nakasese Mawa eyali chairman wa Kasese yali yeetabye mu kunyagulula abantu ku road blocker nga balwanyisa LRA abaali bagenda Arua ng'ali military police ne babasiba bombi nga bali mukomera Segamwenge ne Mawa naye Museveni n'abakuza ng'agamba nti balwanye nnyo ekisangaano abali mukomera bw'osoma ripooti eyo omu ku basirikale ayitibwa Muhesi yagamba ni Museveni bamuwanga buwirisi nti awo promotinga n'apromotinga ntimwetya n'okupromotinga abaafedda abeebaza kulwana oba baali balwanira mu Mutanda Katonda yamanyi kakati omuntu ayise mu ebyo ateeka okwewala nnyo nti abasirikale baŋŋambye nti kirevu mutujju yasinga obutujju mu Uganda kyebavudde bamukuba amasasi okutibwa kw'abantu bano bonna abasuspect kwetaagawo even an inquiry wabeerewo okunoonyereza ku bitongole bino oba abantu bebitta bebagamba abantu byebituufu kubanga basuspect abali ku mpingo obasibyeko obutambaala abamu n'obavuga n'obakuŋŋanya bajja mu bitundu n'omwana ogaa nti babadde badduka ebitongole byaffe temutegeeza ebya poliisi n'amagye tebikyalina muntu asobola goba suspect suspect balengera balina kukwata mundu tekyali yadde musirikale yadde poliisi alinamu yadde eryanya erigoba suspect kuba suspect omu abasirikale 20 batabasobola mugoba tuba tulina amagye na poliisi ate sisubira kuba mu magye abantu b'emyaka egya Museveni baba baafuluma 7 abalimu bavubuka bato so therefore tuvumirira okukwata abantu ne bakubibwa amasasi ekitegeeza ntugamba nti abantu abo tebaziza misango bayinza okuba bagize oba obutagize kooti yeteekwa okusalawo ate nga kooti bweba esazeewo Museveni n'ateekawo kooti ez'obwangu ne bawozesa abantu yateekako omukono kasita omuntu oyo kooti emusalirawo gwakuwadikibwa kalabu olwose esemba ebeera ya Museveni kuteeka mukono ku kiwandiiko kye bayita death warrant nga bwe yateekerako Sebirumbi ebyo tusuubira pulezidenti okukola naye si kutandika kuyozayoza abasirikale nga bali mu kumenya amateeka. Thank you very much. Ensonga y'okugamba nti